nza siyinza kuwakana omayiwe mbaletera bwino kumeza nga muwakana woyozolo nze nali mbaddeko ne Mukunja ne Sheebah. Mukunja nakishinga Sheebah ngandaba nembuuza abavubuka betwali nabo nengamba batugamba King Sheebah aina sirimu aina tibbi. Mukunja banange mulamu kubange wake wa Mukunja wali amakerenda ga tibbi naye nga batugamba Sheebah ajja waka n'agamirirayo. Nze mu byonna kinjogeza ekyo mubiraba kubanga omwana oyo omukiisinga wamuteekamu ekirowoozo ky'okulowooza nti omwagala. Omwana oyo n'okuyimba n'afuna eddoboozi eddungi abikola amanyi nti ayimba na musajja we. Gw'otuukira okukiisinga oyo omwana kitegeeza oyinza oba omwambalira ne kondomu n'omulya. Nze ngamba amulya ebyaddala kubanga King Sheebah tomulowooza nti obwongo bwe right nawo bwenkana n'obwange nti nze nsobola okukiteeberezaamu ne ngamba nkana controlling ngaane. Oli mu kumuyamba kwe yamuyambamu yamuteekamu nti nze ndi bbaawo. Omukazi atambula amanyi oli bbaawe. Mukunja alina omukazi ewaka naye Sheebah bw'ajja ewaka w'oyo ng'aze kunoonya Mukunja kuba Mukunja amanyi omugamba ndi eno gye bakolera ki gye tupangisa engoye era omukazi oyo bamanyi nti yabapangisa engoye. Munaakubiranga olugambo naye nedda. Mukunja eyo ye kapito yo nze nkimanyi. King Sheebah tosobola mwejjako kubanga kapito yo naye mu butayagala kumwejjako ogenda kwereetera obuzibu. Oyo omwana ali kukuba ecupa ku mutwe nga kusanze n'omukazi n'owabali banga alikira yantuwo nga mulina bye mwogero basisitawo nga tamumanyi ajja kukuba ecupa mu mutwe ofe. Kwata omwana oyo omulekere anti Shifa nga we baali obanga wamupangisiza ennyumba abeere ng'eyo ng'ajja buzi kuyimba n'otamukwatirira mubeera mu studio mukwatirira omulaga nti bw'ayimba obulungi bbaawe oli bbaawe ayimba amanyi munange nyimba n'omwami wange. Mugenze kata oli n'abakazi balala lwaki taalwane omwana wamujja ku street ng'omuyamba naye nze ndaba ng'atoolinga amwongera ebiwundu ku bwongo bwe twogerako era avuma soyasama oyo ex wo mukwano nze tabangako ex wange nze Mukunja obwo buzannyo bwonna sobola bukuzannyisa okulaga nti oli muntu we. Nze namuzanyirako content nkimanyi kati ate nze ntegeera naye kati oyo omwana ndowolaba gundi Sheebah bw'afaanana nti yali aguddeko ku ddalu tagenda kitegeera nti bamuzanyisa content abitwala reality. Gwe Mukunja bajja kukuba obwongo buliyiika. Kwata oyo mwana oba muza wa jjajjaawe muzeeyo era ogendagendayo oddemu omwetondere ebintu by'ekisirunze bbaawo bambi nsonyiwa okoze obusolosozo ng'ogenze kwanjula omwana ebyo byonna by'omukola. Banange bantu mwena mwe abasala emisango mwebeereremu ebintu by'okola omwana oyo obukontenti bwo bw'ozannya obw'ekisiru gwe bumulaga nti omwagala takimanyi nti omuzanyisa kontenti. Omwana ali kuva ne mu ngalo nga talina wadde poloti ng'eri mu mannya ge naye ng'ate bamuyamba. Omwana Mukunja zo sikuyinaako nnugu sikuyinaako ttima. Kwata omwana oyo mugambe nti byaddala sikwagala ate olunaku lw'olukimwatulira King Sheebah alikubulako. Ekyo nze nkubuulira kuba yamanyi nti yafuna omusajja yamujja ku street ali bulungi. Bw'oba omulye yambala kondomu mufulire ddala mukazi wo. Wa mukazi we yali anobyeko ng'omukiisinga yabasanga omukiisinga nange nali nkwerabiddeko kati lwaki okemaakema omwana w'omukazi. Abantu bakugamba twala omwana mu rehab gw'omulaba ng'ateredde naye mu kutereera kwe ofuba nnyo ate okumuyingizaamu ebirowoozo ebirala. Gwe bajja okwettira gwe n'omanya ajja kuba